subhanahu wa ta'ala omulezi wo tabeeranga ku kyeyerabira nti kino kimubuzeeko yeetaaga kujjukiza. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض الله يوملز وقل ننسي وما بينهما نبير وكتياو يابينك وينزا فاعبده وبوسينزا واتقدي Allah subhanahu wa ta'ala wa baragira nabbi Muhammad ya baragira na wa mugoberera kyoyeka gwobusinza wastabir li'ibadatihi bero mugumikiriza bobera ngo sinza katonda oyo hal tasma'u lahu samiyan waliowuliddeko amufaanana oba mwenkana nga bali muddala limu naye. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان omuntu ayogera bulijjo ng'agamba aidha ma mittu singa ekiseera kirituuka nemba nga nfudde lasawfa ukhraju hayyan kiseera kirituuka ne banzijayo mu ntaana nga ndi mulamu nga bwendi kati ayogera. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان ومنتو يتصور كجكرا أنا خلقناه انتفتوا متوندا من قبل والبربرين تنبا كبيرا لوانو كنسينغا ويغيرا كتي ولم يك شيئا تياليتين تشونا كنسيكونو چوغروا كنتي غوندي. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك الله لا يدك توندا وغن نبي محمد يا بانتو ابي چيكيچو باgambe لنحشرنهم تجك وكنغانيا بنچنوا والشياطين نزستان زبين زبسينزا ثم رفنما nga tumaze okubakuŋŋaanya ne sitaani zaabwe lanuhdirannahum tugenda kubeera nga tubasembeza hawla jahannama emabbali g'omuliro jahannama jifiyan nga bali mu kwabula jifiyan nga bali mu kubeera nga babutamye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba amaviivi bagenda gateeka wansi n'enwe z'ebigere byabwe babeere nga bafukamidde nga beerolera omuliro jahannama obukambwe bwagwo era nga bagwetegekera nga nagwo gubeetegekera. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba thumma oluvannyuma lananzi'anna tugenda kujja min kulli shi'atin mu buli kibinja mu buli gurupu tugenda kubeeranga nga tusowolamu ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiyan oyo yenne yalabika nti ye yali abasinga eri Allah subhanahu wa ta'ala empaka n'emputtu tugenda kubeera nga tumujjamu mu kibinja ekyo abeere ng'abonerezebwa ng'amaaso gaabwe gonna nga balaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tabalyazaamaanyizza n'akamu n'akeddagala. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم oluvannyuma lanahnu a'lamu ffe tusinga okumanya billadhina hum awla biha siliyan abo abalibeera nga be basingira ddala okubeera nga be bagenda okusonsokebwayo eri awali ebibonerezo eby'obulumi obuyitirivu. wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. wa in minkum tewali mummwe muntu n'omu abatonde illa okujjako walidu hajja kuyita ku muliro jahannama kubanga okuyita ku muliro jahannama kwe tugenda okuyita ku lutindo oluvannyuma tugende eri ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala ejjana yagiteeka luvannyuma lwa kuyita ku muliro. Kaana ala rabbika hatman maqdiyan, ekyo kyali eri ku katondawo nga yakimala dda okukiramula era nga yakikakasa bw'atyo bwe yasalawo nti aliyingira ejjana agenda kumala kuyita ku sirata abeere ng'atuuka eri ewali ejjana. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
thumma oluvannyuma ng'abantu bamaze okubeera nga balinnya ku lutindo olwo bagenda eri ejjana, nunajji alladhina ttaqaw, tugendanga kuwonya abo abaalinga ku nsi kuno nga batya Allah, wa nadharu adh-dhalimina, tugenda kuleka abo abalyaza amaanyi abaalinga ku nsi nga bakola shiriki fiiha, nga bamaze okutokomokera mu muliro omwo, jithiyan, nga bagenda abamu baabula. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka ku kibonerezo eky'obulumi, babeere nga abamu batambula butambuzi nga baavula, nga bagenda baavula ku lutindo olwo, abalala babeere nga batokomoka, babeere nga bagwa mu muliro omwo. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات, bwegabanga gasomeddwa kubo amateeka gaffe amannyonnyofu obulungi, qala alladhina kafaru, boogera abo abatakkiriza nga mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa, lilladhina amanu, nga bagamba abo abakkiriza, ayu lfariqaini khairun maqaman, ani kuffe ku gurupu ebbiri asinga okuba n'ekifo ekirungi mu bulamu bw'ensi wano, kumwe abakkiriza naffe abatali bakkiriza, wa ahsanu nadiyan, asinga okubeera ne banne baatuula nabo abalabika nti bantu balungi. Kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga n'abasajja abasinga obungi nga banaku, ate nga abakafiiri Allah subhanahu wa ta'ala yali abawa ssente. Kati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga atuula mu nnyumba ya Arqam ibn Abi Arqam, nga mwakuŋŋaanira ne basahaba ne babeerako bye bayigiriza, awamu n'okuba nti embeera yaabwe yali nga njabayaba mu byenfuna. Naye nga abatakkiriza batuula mu nnyumba ya Abi Sufyan n'abagagga b'omu kibuga mu Madina, Makka, n'abo abaali nga Abakurayisha ab'ebitiibwa, ne babeera omwo nga batuula nga bawanyisiganya ebigambo byabwe nga bateesa ku ngeri gye banaamalawo obusiraamu. Naye bwe babeeranga nga boogera n'abakkiriza, babagambanga nti bwe mwetunulamu wakati waffe ne wakati wammwe ku gurupu ebbiri, ani ali obulungi, ayimiridde obulungi wano ku bulamu bw'ensi, ani ali mu kifo eky'ebbeeyi, wa ahsanu nadiyan, ayina gurupu y'emikwano gy'atuula nayo, ne babeera nga bawanyisiganya ebirowoozo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa, kuffe nammwe ani ali mu kifo ekisinga okubeera ekirungi. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن, nga bangi betuzikiriza olubereberye lwabwe mu mirembe egyayita, hum ahsanu athathan, abaali babasinga okuba n'ebintu by'omu maka ebirungi, wari'iyan, n'endabika ennungi. Bameka betuzikiriza abaali bayina ebirungi okusinga abo abayina egguka nga bakudaalira abakkiriza abaavu abalina ennabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yazikiriza dda abagagga ababasinga n'abaali babasinga mu ndabika obulungi, n'abajjawo nga tatunuulidde bugagga bwabwe yadde endabika yaabwe. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل باgambe man kana fi dhalala, omuntu yenna alabika ng'ali mu bubuze, falyamdud, Allah subhanahu wa ta'ala amwongerere ddala, amwongere obubuze, falyamdud lahu rrahmanu maddan, Allah abeere nga amuwangaaliza mu mbeera ey'obubuze, amutwalirize bw'atyo, hatta okutuusa idha ra'aw ma yu'aduna, bwe balimala okulaba ku ekyo ekibalaganyisibwa nga kizze, imma al-adhab, oba kibonerezo wano ku nsi, wa imma as-saa'ata, oba lunaku lwa nkomerero nga lwe luyingiddewo,
fasaya'lamuna bajja kumanya ekibonerezo bwe kinaabanga kizze wano ku nsi obanga ekiyama kiyingiddewo olwo bagenda kutegeera abo abaawangaalira mu bukafiiri man huwa sharru makanan ani yalina ekifo ekibi oba ani alibeera mu kifo ekibi nga Allah atuusizza ekiyama wa adhaafu jundan alibeera n'ab'amagye abanafu alibeera n'abo abamuyamba abanafu ani Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okufuula omunafu ddala ku lunaku lw'enkomerero bwe babeera nga ekibeeyagaza wano kubeera mu bifo bya bitiibwa bwe babeera nga ekibeeyagaza kubeera nga balina amaanyi essaawa bweribezze abo abawangaalidde mu mbeera eyo Allah agaye balekeeyo naye bwe kiriba kizze balitegeera ani aligenda okubeera awabi ani aligenda okubeera n'abayambi abanafu. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى Allah yongerera eddala abo abalungamu obulungamu babeere nga bagenda mu maaso n'okulungamu kwabwe nga tebafudde ku mbeera ya byanfuna oba nnafu. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا Allah agamba ebyo ebirungi ebijja okubeera eby'olubeerera eby'okusigalawo nga tutuuse mu maaso ga Allah ebitagenda kubaako kkomo ebiri eri Allah bye bisinga obulungi okubeera nga byagenda okusasula abo abaaluŋŋama wa khayrun maradda era bye bagenda okufuna obudde obulungi bali bagenda kubeera mu mbeera esinga okuba embi nga bano bagenda okubeera nga bali mu mbeera esinga okuba ennungi Allah subhanahu wa ta'ala gy'ali baabawadde nga yejjana. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba omusajja yali ayitibwa Al-Aasi ibn Wa'il nga yakazibwako erinnya Amr ibn Al-Aasi. Omusajja oyo yali nga musajja si muntu mulungi eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eri abakkiriza. Omusajja oyo yagenda n'abeera nga yeewoza ebbanja ku musajja omusiraamu yali ayitibwa Habbaabu Al-Khabbaabu ibn Arat n'abeera nga amwewozeeko ebbanja. Omusajja bwe yagenda okubeera ng'abanja Habbaabu ibn al-Arat ebbanja lyeri Amr ibn al-Aasi n'amugamba nti sijja kusasula ebbanja lyo ly'ommanja okujjako ng'omaze okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omusajja n'amugamba nti sijja kuva mu ddiini ya Muhammad okutuusa lw'olifa Allah n'akuzuukiza ne tusisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'amugamba ng'akinigguka nti nno Allah subhanahu wa ta'ala gw'ogamba bw'aliba amaze okunzuukiza ku lunaku lw'enkomerero nga bwe ndi omugagga wano era eyo lijja n'enkuwa obugagga bwo ebintu bye wampola ngenda kubikusasulira eyo ku lunaku lw'enkomerero naye si wano oba si ekyo olina okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi mbeere nga nkusasula. Allah subhanahu wa ta'ala agamba afara'aita alladhi kafara bi ayatina. Olaba otyo omusajja oyo Amr ibn al-Aas yali ng'akuba ekifuba ku mateeka gaffe n'agawakanyiza ddala. Waqaala n'ayogera ng'agamba la utayanna maalan wa walada bwe ndituuka ku nkomerero era Allah tayinza kunneerabira agenda kumpa emmaali nga bwe yagimpa wano wamu n'abaana era bw'aliba nga ampadde emmaali ku lunaku lw'enkomerero naawe ŋŋenda kusasulira eyo. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أطلع الغيب الله قام أنت يموتوا يا من يبياما أم اتخذ عند الرحمن عهدا ناندي يقولني الله مساسزين دقانو انت والبانغا بدك برمبوينسي Allah subhanahu wa ta'ala nga bweyamuwa ku nsi ne ku akhira agenda kumuwa ekyo akimanya amanye ebyama ebinajja enkya ebinaabawo ku lunaku lw'enkomerero. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Kalla nedda Allah agamba bw'alowooza si bwe kijja okuba. Sanaktubu ma yaqulu tugenda kuwandiika buli kyonna ekimuvaamu kyayogera. Wanamuddu lahu min al-azabi madda tubeere nga tumugaziiriza ekibonerezo olugaziyo olunene abeere nga ajja kubonerezebwa embonerezebwa ey'amaanyi ey'ennyongeza olw'enjogera ye etali ya buvunaanyizibwa n'okubeera nti
asuubidde nti Allah nga bwe yamugaggawaza ku nsi ne ku akhira bw'ajja okubeera era mbu gy'agenda okusasulira abakkiriza abamubanja amabanja gaabwe. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا wanarithuhu wama yaqulu tugenda kumusikira ye ng'avuddewo wano ku nsi nga ffe tujja okudda mu kifo kye tujja kumusikira ma yaqulu n'ebyo byonna by'agenda ayogera tujja kubeera nga tubimuggyako atatu ajje mu maaso gaffe wayatina fardan ajje mu maaso gaffe bwannamudigina nga talina kantu konna ka bugagga kazze nako Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebyo ensi yajja okubeera ng'abisikira omuntu agende eri Allah nga talina kintu nga bwe yajja nga talina kintu. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة abantu basazeewo okuteekawo bakatonda abalala ne baleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala liyakunu lahum izza mbu basobole okufuna ekitiibwa mu bulamu bw'ensi muno kubanga abantu abaalinga ku bulamu bw'ensi muno baabeeranga balina endowooza egamba nti ekitiibwa kyabwe kijja kubeera nga kibaweebwa mu bujjuvu mu maaso ga Allah nga basinziira ku bino bye babeera nga basinza bye bigenda okubawolereza n'okubasembeza eri Allah ku mwanjo. Allah agamba nti abo beerimbye abasinza ebintu ebitali Allah nga basuubira okufuna ekitiibwa nga bayita mu bintu ebyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا ندى الله agamba ekyo sikijja kubanga bwe balowooza sayakfuruuna biibadatihim ebintu ebyo bye musinza nga mulowooza nti byakubaweesa kitiibwa bigenda kubeegaana mu maaso ga Allah nti si bye byali ebituufu okubeera nga mmwe abantu mubisinza wayakunuuna alayhim didda bigenda kubeera nga biri kyennyume keeyo kyemubisuubiramu gye muli kigenda kubeera nga byo bikontana nammwe nga mmwe mwali musuubira kirungi kuva gye biri bibeere nga bibasembeza eri Allah naye mugenda kufunamu kyennyume kyabyo ekyennyume kyekyo kye mwali musuubira bigenda kubeera nga bibeegaana bigenda kubeera nga bibavaamu bigenda kubeera nga bibalumiriza nti temwali batuufu okubeera nga musinza byo ne muleka Allah yabitonda era nammwe yabatonda. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر يا بفق تربا أنا أنت مزمد في أرسلنا الشياطين على الكافرين تسيندك ستاني رابا أنتوا كافري تؤزهم أزا نزبا يوغوميا oluyuguumya nga zibakozesa bino ne zibakozesa biri ne zibakozesa ebintu ebitalina buvunaanyizibwa mu bantu ne zibeera nga zibaliisa ebitaliika ne zibambaza ennyambala etayambazika ne zibayisa obwereere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tuzisindikira sitaani abatali bakkiriza ne zibayuuza oluyuuza ne zibeera nga zibaboyaanya oluboyaanya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'ayogera فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم لك كبابير بانتو ابو باkwate mporo basse kasiso انما نعد لهم عدا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo ffe tugenda kubabala olubala nabo bakitegereredde nti tubalyazaamaanyiza ate tubeetegekedde olwetegekera olw'okubasasula awatali kubalyazaamaanya naye nga bagenda kubeera nga babonerezebwa olw'enneeyisa yaabwe embi. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين جكر olunaku lwe tujja okukuŋŋaanya abaali batya Allah ila arrahmani wafda babeere nga bajja eri Allah subhanahu wa ta'ala nga beebagadde bagenda kujja nga bali ku nsolo. Allah subhanahu wa ta'ala nga abawadde ensolo kwe batambulira okutuuka waali babeetaaze mu bbaliro. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ekitiibwa abantu abaali nga abakkiriza bwe balibeera nga bavudde mu ntaana zaabwe agenda kubateerawo entambula kwe balitambulira so nga abalala abatali bakkiriza bagenda kubeera nga baboyaana n'entambula nga batambuliza bigere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku olwo abakkiriza ngenda kubateerawo entambula
babeere nga tebasanga bukoowu, babeere nga tebasanga buzibu mu lunaku olwo, kubanga lugenda kuba lwangu gye bali, saabatakkiriza lugenda kuba nga luzibu eri abaali abajeemu. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا wanasuuku almujrimiina tugenda kubeera nga tusaggula nga tugenda tugobaganya abaayi abatakkiriza kuno ku nsi nga tubatwala ila jahannama, nga tubatwala eri jahannama wirdan nga bayonta nnyo nga bagenda mu jahannama, nga Allah subhanahu wa ta'ala abatwala nga bayina ennyonta empitirivu okuviira ddala eno mu bbaliro gye balibeera bali, nga bali mu kiseera ekizibu eky'obwetaavu bw'okuweweweeza, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongera buzibu ku buzibu, kubateeka mu muliro oluvannyuma lw'okubeera nti babadde mu kibambulira ky'obwetaavu bw'okubeera nti banywa amazzi. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba la yamlikuuna shafaa'atan nga tebasobola kufunayo muntu yenna abawolereza illa okujjako man ittakhadha inda arrahmani ahda, oyo yekka agenda okufuna amuwolereza yoyo eyakola ne Allah endagaano y'okubeera nti amusinza nga tamugasseeko kintu kirala, n'abeera nga yenywereza ku la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah wala hawla wala quwwata illa billah. Allah yekka gwagenda okuddiramu abeere nga amuteerawo omuntu amuwolereza amuwonya ebizibu by'olunaku olwo. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, abantu bali ku nsi kuno nga beeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga bagamba nti Allah omusaasizi yazaala omwana. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyalwanyisa mu Qur'ani muno obutakimugattako, abantu bakiremerako okubeera nga bakimusibako bwe batyo. لقد جئتم شيئا إدا laqad ji'tum shay'an idda. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti mu butuufu muleese ekigambo, mwogera ekigambo, muleese ekintu ku mimwa gyammwe ekirabika nti kivve kinene nnyo okutemerera Allah subhanahu wa ta'ala nti alina omwana. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. takaadu zisemberera samaawaatu eggulu zonna yatafattaruna okweyuzaayuzaamu minhu olw'ekigambo ekyo obunene bwakyo, watanshaqu l ardu n'ensi n'okuba nti eyatikayatika, watakhiru ljibaalu n'ensozi zijula okubeera nga zisigukulukuka mu bifo byazo zibeere nga zeewumuggula eri zaatikayatike, haddan zibeere nga zimenyekamenyeka, zibeere nga zaatikayatika olw'obuyitirivu bw'ekigambo ekyo. Kinyeenye eggulu ne zijula okweyasaayasa, n'ensi eno n'ejula okwatikayatika, n'ensozi ne zijula okuyuuguuma okuva mu bifo byazo zibeere nga zimerenguka olw'obuyitirivu bw'obunene bw'ekigambo ekyogerwa ku Allah nti yazaala ng'ate tazaalanga. أن دعوا للرحمن ولدا an da'awu lirrahmani waladan, abantu ekibaleetera okwogera ku Allah nti alina omwana kyekireetera eggulu n'ensi n'ensozi okwagala okweyuzaayuza okwatikayatika byonna okubeera nti biggwawo ekigambo ekyo eky'okugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nti alina omwana bamutemerera nga si bw'ali. Allah subhanahu wa ta'ala alina omuddu we ng'abaddu abalala Isa alayhi salam, naye si mwana muzaale buzaazi ng'omuntu we yandizadde omwana. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. In kullu man fi samawati wal ardi, tewali buli kintu kyonna kiri mu ggulu oba muno mu nsi illa okujjako ati rrahmani addan, kigenda kujjewa Allah omusaasizi ku lunaku lw'enkomerero nga kizze mu ngeri ya buddu, ffenna tuli baddu. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Lakad ahsaahum, Allah subhanahu wa ta'ala yababaladde okuva kwasooka okutuuka kwasembayo talinamu mwana wabula bonna baddu. Wa addahum addan, yababala olubala oluteetaagisa kubeera nti addamu okubala, naye mu kubala kwe yasanga nga mwenna muli baddu, temuli mwana we n'omu.
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة